Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira osuzeeyo otya ampuliriza wonna wosinziro tuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo ne tubeera nga tukwegatako obudde buno n'abataasobole budde buno bwennyini programu esigalayo obeera okyasobola oginoonya n'ogiwuliriza mu budde bwo bwonna wonna ate sikyayagala yaga nti ate ffe newaffe frequency tetuuka tekola etya ebyo internet yabikyusa woli wonna gwegenda bugenzi noonya radio garden app noonya all the streaming apps Radio Simba kweri gwe bwe biba bikulemye totegana beera nganzi teeka buteesi Radio Simba wali mu YouTube yejja kunoonyeza jene kuwa kwezo ojja kuwuliriza ng'owuliriza live naye radio enyuma ya sound solo ng'otaddemu amanda go ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire John Kakande Aruna Kanabi ne Charles Rwomushana Charles buuza abantu abatuwuliriza abaagalwa Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa byonna ebizibu ebikujjira ku nsi obiyigiramu naye nsi weeko mu kuwa ebirungi manya waliwo kyofiirwa ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire John buuza abantu bannaffe mwenna batuwuliriza enkyaya leero mbalamusiza nembebaza kuba nti mutuwa obudde bammwe ate ne bannaffe abasimba mbebaza okuba nti batuwadde omukisa nate John yongera ku ddoboozi okubaganya ebirowoozo ku nsonga eziriwo bannaffe abafunye ebizibu nabo basaasidde Julius Oyeti Halidi Sekate Kagwa Isaac Ivan Mugenyi Martin Juko ne Shama sijja kuddira muwano ne mugambwa bannange situunda biodigester ekola ani bamuyitani gas nkugamba bugambi kiyinza kukolera nagamba ababikola bajje wano kusimba beerange kati bano bonna bampeereza message bangamba nti mbaweereze kampuni ejjo bakolera biogas facilities ewaabwe eriyo bambi ndoza Isaac Kagwa yeyanga nti waaye nze sirina Uganda njagala kugiweereza bagikolere maama wange kirungi ndi advocate waayo njagala nyeekole naye njagala ntegeerwe bulungi siina gwe nangira anti kyebagamba tobanga Rwomushana katukola ka company utandikirewo siina gwe nangira kanaabi ono tulina we twali naye nga tulina bye tukebera ebirala naye agenda kunoonyereza era we twaddira bano abakola biodigester septic tank bamweraliikirire nnyo kubanga ekimu ku bye babadde bakweka ze enzymes ze bateekamu kanaabi yagenda okuddanga nga nti nategedde bwe babikola azina kakati abavubuka abakola biodigester bo beekange kanaabi naye nze abakola biogas kyembasaba kye musobola okukola Radio Simba ina platforms ez'enjawulo mwe mujje mulange ku Radio Simba kuba yeeriyo omulala ye yampereza flyer nangamba mulangire andi nze ebyo mbikola kwata ola bajje bagule ebirango kanabibuuza abantu wembuuza ku bantu mbale ntunanenga nti singa John yali editinga stories zo yandifunye obuzibu bunene nnyo kubanga mukwongeramu oba yo element JB yagikusomesa sugaring the peel simulungi ensene ne zaddi nkoye mwanga kubeera nga ajja n'engalonsa naye omusajja nagenda kukola research nempresentinga findings naye abatulewuliriza mwenna tubalamusizzaako nnyo yonna gye muli ne tubeebaza bw'otabuliriza kintu omukulu oyo Petero adda wano ku mpewo naye kubanga ne research questions twalidesigninga ffenna mukulu Kibazo ntandike ne bannaffe yabadde ile monitor sinabaka muwanga abuuza abantu sibu abantu tubagana kubuuza nga tebazze mu budde
Leero nzize mu budde. Actually yeso mwanga jakoze. Tajira mu budde. Sijira mu budde. Naye nga bwabuuza waliwo adde babuuza bwe butambala eyo. Nti waliwo famire y'omu ku abo gwe baavuganya naye buli lwefiirwa tebamulabako. Nedda balimba. Simanyi anti waali nze nange nze ndipootinga nze namulabye ate nga saabaddewo naye bwe nagenza okugira nti ne mulaba ekirala ebitambala kyotampayirizangako nti abo sinze sibaayo kati kulabikoli yakyadde okulone manyi gye baba nze mpanzizeeyo babaddewo omufu yabaddeeko abasanda bamuwadde akalango akakibazo teyakalanze akalanze babadde wa famire ya Kikulukuunyi nze namulabye wa Kadunabbi bafiiriddwa amazima awo saabaddewo naye awo mbeerawo ku mukolo era mikwano gyabwe famire yatempagira nnyo Kikulukuunyi atabivaamu nayigira nakkiriza nze bonna Bakadunabbi nakkiriza n'abalala abajja nabo bajja kukkiriza mwanga nakuwadde muzindalo kubuuza abantu badde ngamba nti ebisanja byofunye bikumala biriwa ibi biri ku kozi manyi Sebana yatugamba oli ali ku vision ono ali ku kozi Sebana yatugamba nti actually Sebana yatugamba ya kozi ne vision kozi eyawukana n'ebifo bino ebyokwesimba mu position kati tuli ku lutalo actually nze ndi worried lwakosi byande tugenda okwogerako ne mukubuza kambyogereko ndi worried dala mu Central Region generation gye tubadde tuyinawo omulinze Balukwago omanyi Central Region eno okuva Museveni lwe yajja ebadde ekyusa obukulembeze Museveni yajja nga loba bidandisali bakintu musoke basemwogerere generation na Kafumbe Mukasa najja ne Bakigongo n'agikuba n'agimalawo ne kwaddako yaddakaawo yalina tutumu omwali Patrick Kigundu endowooza yaddakaawo baali ba Mutyaba Benedict Mutyaba ba Pinto Emmanuel Pinto waliwo bana baavene Mityana mwalimu n'abasoga nga Bansaadu n'agikuba abasinga bonna n'obufu bafu n'aba out living n'agikuba nakiri kituufu n'agikuba yaba out living for some reason you can report the way you n'agikuba n'agimalawo ne kuddako yaddako yajja mwe mwali ba Sebuli ba Mutumba mwe mwali ba Patrick Musisi mwe mwali ba Kikungwe mwali mu Latifu Sebagala mwali mu computer waswalule computer yalina Patrick Kigundu yalina Patrick Kigundu ya computer in between there wajja ba Betty Kamya n'abalala bona basira kati bawereza abo bawereza file mu struggle abo batandika kupushinga file y'omukulu bampadde yakasango simanya gendo gobe bana ababbi o reporting ebyo sibe baliko kubulya generation kati kweyo ne kuddako ne yajja ne bamabike mabike yali pioneer waayo mu kubeera elected ne bamunze Rose Namayanja omuli Bambidde omuli baani generation eyo had more promise era twetwewa olubimbi nti betutali bawa president tuli batubasaze omulembe ogwo taski yago begutali producing a president tuli gusaze kati oyina okutya Museveni be yagulwanisa mu DP maliriza so the cause is defined so Museveni yagulwaniriza mu DP n'agujjako COA organization kati otunuulira Lulume ayina faction mukwano gwange Lukwago n'agenda mu FDC eyo nayo Museveni afuntuddeyo agenza fuuka president nga wakiwayi kakati nafa bagenda mu nupu asigalayo mu dimbe ne mufumu nafa dipi ne batufumula makako ayudawa samu wange kakati you see I've been reflecting and it's bambide bogera it has been I've been looks bidding as Jawano. The group was thoroughly dispersed. Kakatinga generation yeyo
eri ku Verge nayo manyo muwaliwo ekizungizo kiba kigenda mu bbanga kina kituuka nga kirina okuta rocket kijjako bino bisigala kifune amaanyi kigende mu orbit endala kati okuva mu orbit eno kigende mweddako mwandigwa n'ekisigadde kakati nebibulira mu bbanga kakati ne bange ya Russia ya firing okwenanulako no mwanga second nali yakola ekizungu kyatukawo bwe kyeseparating awo kino kyalemerako nekidda ku waliwo neya America etagenda nagezaako okutandika weeve eyo gyoyogerako mu Western Uganda nalaba amaanyi agajja gano. And what is very interesting, it is the sack mwanga leka kanabya fisi ku mawulire kano kankajuse, it is the sack across the country notuna Northern Uganda ebe bagikola kakati notuna Western Uganda ame ebe bagikoze nolwekyo nga mukubuza kwange bembaddeyo. By the way, it has been the most painful period nga ntunu ya political cycle eziri ku Uganda nga I think we have a homework to do. Ekikulu kasita kati abamu tumanyi obuli muwe buli. Nze njagala kwebaza Mwanga n'okwebaza Allah eyamuwa amagezi ago agasobola okutendeka story ye. Anti ngenda kuleeta mawulire yaleese naye njagala kumwebaza how he packages lwaki alina okubeerayo nti erisoko ebirowoozo by'owulira mu puroguramu eno si bya radio Simba n'abakiddukanya wabula by'abantu kinnoomu weeyongera okuwuliriza. Kanabi agenza okuwunzika nga Mwanga abadde ajustifyinga nti waye tusasika tusaanawo fa abakyalemeddeko abalumya amanyi ekizungirizi kino kireme tukasuka nga kigenda mutugumizeewo. Jona adena joba bali nga iwakida nga yoga ku FDC naganti obusibuka basijuye yakola yaba mulabula boze nsobi kugamba nti avaawo mukulembeze gandi kati tamulabirawo nti bano bolekera ebintu tebalina tali ku kozi gujolwanirira omanyi Rumunga mbuza ona abamanyi bakanabi bano balina association wajita Uganda Young Men Young Muslims neka nabize memba abali kuwulire abasajja bakadde bazibu embisa bazewo n'ebirevu naye bakyali mu Uganda Muslim Young Men ngenda kubawo disclaimer omanyi ngenda kugwa njagala kugwa lubegaawo mungamba buza mu association mulimu mikwano gyange fiira mulago enda kugamba the reason kati ngambuuza omuntu naye kakati wabuuza ndi Professor Kiyimba sijja kubuuza gwe nabuuza ngambuuza omuntu naye kati mweyanga men yanga muzimu kati mumuwayo ati 50 lwaki muwayo nagamba mwana wange buli institution revaamu abagitegeera ababimanyi kati kino ne tukiwa abalala bajja kisuubula abagundi nolwekyo tulina eyaba emulugunya nti asumaani ekivuga akitwala ntebe muve ku mukwano Kanabi tuyise mawulire amatonotono kubanga ago galiwo matono ddala kubanga wiiki ebaddemu okusinga naye nja kusooka ku nsonga ya bannamawulire bannaffe mukulu Kibazo we tukeeredde simanyi oba mukulu Tony Abeti yabadde avuddeyo wa Daily Monitor bagenza okubanga bakola story ku ddwaliro lino eri gavumenti lyegandi yateekamu obuwumbi n'obuwumbi eryerubowa interestingly nange nayiseewo naku zino neŋŋamba gwe naadde naye mu mmotoka nga babiri nga naye bano baatubba kati omukubi w'ebifaananyi oyo Isaac Kasamani ne munne Tony Abeti poliisi nebayoola sinaba kumanya na misango ki gyadde babavunaana
temala kagendo ako military site naye mukolo kibazo wiiki eno mbadde ntunudde nnyo ensonga y'ebyenjigiriza wetubeeredde mu wiiki eno nga bagamba nti abasomesa 5000 boolekedde okuwumula naye minisitule tennaba kubaako na nteekateeka yakwongera kubeera nga nti ebajjawo ebafunira abantu abaddawo ne minisitule era neefuna obutrilioni 1.4 zikole ku nsonga za UPE okwongeramu amaanyi okugattako. Is that over and above the budget oba baba releasing the bareleasinzeeyo 1,019 za capitation naye zino bagambye bazongeddeko basobole okukola bazijeewa bamuwanga babayisirizaayo supplementary bayisirizaayo simanyi naye nga UNEB nayo yavuddeyo 1.4 UNEB nayo yavuddeyo mu parliament etteeka erifuga ensimbi Finance Management Act ekkiriza government bagiyita 3%. Ekkiriza government oluvannyuma lw'okubawa ya budget okweyongeza 3% of the total. Kati ezo out of 52 zibanga 1.8 trillion. That 3%. Eyo negispending teka ibagamba mu myezi ena ng'omaze zisansanya nejja nebategeeza notegeeza parliament iwazisansanyaako parliament n'ogisaba okubiisa kati ekyo nze sifud bayinza okuba nti zonna baziwadde education era gyeyo gye ziri basobole okuteeka abasomesa n'okwongera ku nkola ya UPE government okayed government yakkiriza abo bazikole ki bazitwale. Mukulu kibazo ne UNEB nayo nevaayo netegeeza nti abayizi abagenda okutuula guno omwaka tunakivaako nti gavumenti yanabaki esobola okubanga bwe mwali mu budgeting requirement ya 1.4 trillion temwagiraba nemugireeta mu supplementary naye minisita yani anti nkubulira nti gavumenti yanabaki by the that's the very sad story mu planning nti 1.4 trillion mu budget process bagitandise dda ey'omwaka oguddwa cycle empya yatandise bagitandise conferences zituula ne mutuuka mwaka mulamba mukola conferences za budget ne muba nga muyina oversight mu single sector ya 1.4 trillion. What kind of abantu ababa planning eggwanga eryo mu bagambira abagambye nti inalillahi no mukulu kibazo kamalirize mawulire mu wiki FDC ebadde ensonga nkulu nnyo wiiki weggwereddeko ng'amuli ati baga nti bamususpendinze ne nandala naye ate naye naga nti nange yabo ngenda kubagoba ngenda kubagoba tetwamanya waliwo neyajja n'atuziniramu n'amazina biriggwa ne tulowooza nti musajja alina stamina natusuubiza n'okutuleetera ebintu nti twamanya nti naye buzibu bwereere ne Lukwago naye byabadde bigambo bya Amuriatisebo mu mawulire ne Lukwago naye naga nti amaze okuteekawo ensonga 8 yagambye 8-point plan nga year is not 10-point program okukkiriza Lukwago yaleka akubye n'ekiri ekyo ajja n'ebizibu olw'amazina yasinze okunyumya nti omusajja yatuzinira namu ne tulowooza nti stamina gy'ayina nga tumanyi ali bamulondera ku mazina yakulazeeko nti asobola okuwalampa ebisenge Mungu asaasire Uganda. Mukulu kibazo enkuba ebadde etonya nayo Kampala badde kavuyo kamaanyi nnyo enguudo ne zeesalako ne Kasese nettayo abantu babiri ng'omu ku bo yagwa mu mazzi ne gamutwala n'omukyalo omulala naye era amataba ne gamutwala n'afa. Uganda nga bulijjo teyatulumiddwa mwana neeweereza abantu 7 balamba n'okusingawo bagende babakiikirire mu lukiiko lwa UN lw'ensi yonna. Kanabi actually ndooza eyo si story eri nti Uganda yabadde n'official delegation
ekulembeddwa vice president wa Uganda era ye yawadde official statement naye ate ne tubeerayo ne sub delegation eyakulembeddwa prime minister nga teyina official function wali lwakuba nti eriyo luweetawanya nnyo liyaga nti yakuwa bafishmongers kati n'okola ki naye kusonga eyo mukulu kibazo era nali abamawulire nga bawandiika nga bagamba nti prime minister somehow yasinikinga teri mukungu wa gavumenti sirowooza nti yasinikinga leva eyo atambula ebweru wa Uganda nga mukama waabwe entebe mutamanyi actually baali cleared ne ministry ya foreign affairs era mukubateekayo one of the interesting things prime minister wa Uganda delegation omanyi bwe bakuwa diplomatic note balaga ne designation yo ekyo kyennyini bamutaddeko nga advisor yagenze nga advisor oba yagenze ku advising president. Because Arup was representing the president. Arup was not there as vice president. Yes. Was there as president. Na agenda ne prime minister we. What is wrong? Ate je bagenda ruchiko rwansi yonna. Kato ruchiko rwansi yonna mugende batono. Rwansi yonna. I think SGS bakira SD sustainable development goals. Zili wansi wa prime minister. Teziwa. Lwaki sigwe baweereza. No, anti one mukama wawe. Mukulu kibazo nga maliriza ku bantu batunulira IGG naye yafulumiza report ye naga nti police local government be bakyasinza okubeera abali b'enguzi naye naga nti President Museveni yawa guidance kigambo kya luzungu kulungamya nti abajaasi tabatunulamu abaleke kubanga kiyinza okuleetawo ocompromisinga security naye naga nti bajja kutunulira ebyobugagga bwabwe nga bayita mu CMI naye era wiiki sebe genzo okugwako nga waliwo oluyimba lwe batongoza ku jjajja mamu wanga naye analutwala Butambala nange nti akola ki sirumanyi wabaddewo babadde kololosebo mukolo nga mukulu nnyo ddala ti jjajja awooma kati tajja kusigalawo nga akola ye talina alutwala naye kati awooma buwoomi ampuliriza nayo nga kkulu era mukwano gwo Betty Olive Kam namisango tulomwe jegiweddeko nga agambye nti omukulu byabugaba talina buzibu story eyo nayo mwagisomye bubi ng'agamba ate bubitya nze ensonga esinza okuneewuunyisa nti okuba ensimbi zizaali insured nti byalugaba tazivunaana byalugaba ekitegeeza neŋŋamba kitegeeza singa omuntu abba banka kubanga ensimbi za banka ziri insured nebobanga obye biliyoni ne biliyoni tolina musango kuba omanyi story nagisomye mu mpapula zombi nasomye mu Monitor nasomye ne mu New Vision ndabe oba omwawaayira nga Betty agamba loss yaliwo ya 5 billion naye ensimbi zaali insured n'olwekyo mwe mugende mubanje insurance ebawe ekisente ono mumuveeko nze mugyeeko engalo Oh my God. That's legal interpretation. So the question was there loss? Yes. And you see under the law. Was there loss? There was no loss. No, there was. No. And you see, you are charging him for causing financial loss. Was there financial loss? Yes. It was not there because but it is the insured. loss, they were losing. They are insured. No, Charity. Did the company lose? Charity. Wogwa kwa accident ne motoka yo. Ne crashing. Has there been an accident? No, they are talking loss. The question is, did Byalugaba cause financial loss? Yes. Bwogenda mu bitabo NSSF yafiirwa. Teyafiirwa because it was insured. That's all the numbers. You can't go and prove in court that this guy caused financial loss. Where is it? Now on a business office. Oh no. That's a different account. You're taking a decision in That's a different account. Ya loss yobo jumujjako. Namusango ye. Oli makati ga Gasimbagane ne bannamawulire.
Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios Gikwanjuya, John Kakande, Haruna Kanabi, Charles Rwomushana ne Muwanga Kivumbi. Sitegedde ekiri very unusual Kanabi okubuuka story ey'ettaka eyabadde flashed ku front page. Omulamuzi Catherine Bamugemereire yakoze ruling yamanya bakoze ruling eri very very interesting. Ate ng'egoberera endala gye baakola. As we speak, ownership ya land mu Uganda egenda kubeera nzibu nnyo. Charles Rwomushana ow'ekibanja takkirizibwa. Nannyini ttaka ruling yali nkadde naye kati enega nti Charles Rwomushana ow'ekibanja tasobola kutunda kibanja kye okuggyako ng'agenze waaka n'abinannyini title for either of two things, either Kanabi to buy out the interest or okumuwa permission. No. Consent is permission. It's an objection. Kubanga kiri simple. It's a simple concept. And the debate was gwe landlord nze tenant wo njagala okutunda olina interest okugula ekibanja kino osobola okujjako encumbrance bw'oba tolina interest I go ahead and sell to a third party in the same way ruling enkadde egamba the law provides but from in the constitution nze mba nga ndi wa kibanja ng'oli landlord oyagala okutunda first option jiwe tenant agambe yes nja kwegula oba sajja kwegula bw'aba sajja kwegula then you proceed. Kakande just a second. The new landlord becomes a landlord. Omulamuzi yawadde ensala ng'ate yawadde endala eringa ng'ekoonagana n'eno gye but also John ekirala nti the no objection mu ruling eno eri mandatory. Yes. Now eriyo possibility. But if it doesn't respond, you go ahead. Tekyabademu mu judgment. That's what tekyabademu mu judgment. Kubanga eriyo possibility eyanga okugenda ewamuwanga nannyini ttaka. Ne mugamba why? Ninayo ekizibu kya school fees. Njagala kutunda kabanja kange. Wanganaga nti totunda. Nomugamba nti mukama wange kagule tisinatuusa. No. The law does not say totunda. No. You get a no objection. It's just to tell the buy. No. I am selling. No. You buy the plot. John, you didn't read the judgment. Ensonga eno ebaddemu emirundi ebiri. Bano abali mu CA. Yeah. Nga bateekawo baali bakoze due ownership. Ne bagamba nti ettaka. Nannyini kibanja ttaka baba atunda. First buy option. Yes. Ajiwa nannyini kibanja. Equally ne bagamba nti n'ow'ekibanja. Yes. Bw'oba otunda. Option isooka ajiwe nannyini ttaka. Yes. Exactly. Ne wabawo amendment. Yes, Land Act nebeera amended. That is 1990. Mwe baawera regional government. Emu ku casualties ezaalimu ne bariversing ekyo. Ne bagamba nti nannyini kibanja bw'abanga anaatunda. First option ajiwa nannyini ttaka. Ne nannyini ttaka. Ye talina obligation kuwa ayina kibanja first buy option. Yasobola okutunda olwo tamugambye. The kibanja holder means kibanja holder. Yes, lwaki nkimanyiiko saga kigendamu. But they cannot. Lwaki nkigendamu. I'm aware nti waliwo constitutional petition. Challenging amendment eyo. Kubanga they didn't amend the constitution. No, it amended the constitution. The constitution was amended. Katinga, the constitution was amended. When? Wali muwe bayisiza regional government yao. Emu amendment yagendamu yali fundamental yali eyo. Kakati waliwo constitutional nannyini ttaka atunda. Yebuuziza ku wakibanja. Naye yo ow'ekibanja tatunda. Nga tabuuziza ku nannyini ttaka. Which they saying it is unconstitutional. Eyo court petition eri mu ki
mu court. Kati constitutional court tena disposing of that main petition, which is very fundamental mu resolving issue eyo. Kati sinasoma yaba mugemerire sagisomye. So I don't know what. Ampuliriza Gasimbagane. But as of now, I'm so keen because of research, we are going for that campaign. Kati mbimanyi nnyo lwaki that contradiction weri. But also njagala mumanye olwaleero who owns land in Buganda. Because they don't have contentious issue in Jericho. Eriku land only did in Buganda. Which is both mile and public land. Kati the question is, any majority holder of land in land titles, any landlord wa Buganda kati to protecting any landlord wa Buganda kati ayagala this protection yakyali olyo we mailo wedda wajjajja wa kibazo kyali nebi. No, ati nze njagala kimu abagala kwengaginga in this debate tulabako bulabi lupapula lwe tugaa kadasiko eyo mailo yali yagwa ayambadde kati olwaleero this amendment nalye tulwanira n'ekibira kigamba kyalyo ffe tugamba eyo mailo baagituwa benefitinga ani because you know kuddayo tegeere benefiting eniyo jaja kakati tukirekerawo so kati nkikomezaawo bajaja mwe tebalina ttaka kati ffe tulina ettaka ng'oli agenda akoze research kuba nejjajja ono bwagamba mujajja we ayina ettaka ye alifunya atya ng'oddidde eribadde eryali eribayita erya publica gwe n'olisaba then n'olyewa nerifuuka freehold. We passed in the CA. We passed in the CA. Ayali owulire sewo ayali ku ttaka emyaka 12 emabega jali 12-13 during the Ogwera offense 1983 ayali ku ttaka has become a bona fide kibanja holder. Yes, that is the kibanja holder who is protected. Yes, kati problem mwejira baddira n'abalala abayina lease ku mairo ku gye bayita public land ne babaga nti osobola okusaba freehold naawe ofuuse you automatically become ekintu kyangu nnyo baddire embwa ne bagiwa eggumba ne bagamba gwe ow'ekibanja bona fide kasitoba 12 bali ne badduka naki ne freehold ekisawo ekinene wambwa yasigala atunulira ggumba kumba oli agenze naki era political class eyo yonna yaliwo ekiseera ekyo yadisendinga mu district singa Mubende Kyankwanzi Kiboga Nakaseke oyinza otuuka eri ne bakubuulira Jeno Kagame n'abalala bonna besagala kwogera mikwano gyange they own square miles of land katase of that amendment mwafunamu because baba wa district wali wanomusaba district baba wa district ne bakuriyetinga land board district land boards ekyo kye yali ensonga enkulu mwali mwagala district era mwafunamu district zoyogeddeko mukyala Zerida Rwomushana omugenzi n'akola omulimu munene nnyo okulaba ng'abo aba freehold yes public land mwagala mwabifuna eyo tuveeyo tunavaayo kana notinze story kana abijataako nereeta ebisi bwogana nga tukufulumya waliwo enkayana mu Kampala banga sidde nnyo road mayor nga yemulugunya nti ezaali leases eza Kampala zonna enkomero ya byonna zifuuse freehold kali abantu bazi owninga in perpetuity omu kwabo eyadifendinga ekintu ekyo era n'amugamba nti that's the law yali omukulu Yusufu Nsibambi eyali chairperson wa Kampala District Land Board on whose watch these ezo zafuuka freehold yawanje mukulu kwa manyi mateeka liteka maligamba atoli yasomesa lukwana that is not the story kati abatali keen observer the first districts to be created mu Central Region ezasooka Nakasongola Nakaseke
Mubende sala genda Kiboga genda Gomba genda Rakai. Majority of that chunk yali public land. What followed, era bwe bayagala okumanya story eri very sad mu Central Region. What followed, ate ngenze mbitundu ebyo Museveni era complaininga tinengenda ne citing abantu be. What followed, botuka mu bitundu ebyo kimanyi oba John mugenzemu abamawulire. What followed, every other now square inch eriko kati claiminga nti yenanyini ttaka eryo. Era olutalo oluliyo evicting thousands of people okuva mu bitundu ebyo naye nga abazibawa bali district land board mu district ezaali ki empya. Waliwo ministry omukwati wa byakwerinda mu Uganda ano sijja kwogera ministry ki oba kuranka ki ya descendinga ku Lwera kati era obuuza obeera tomwogedde era y'omukuba ona abanene ab'Olwera Muwanga weerumira bwereere lulimi former omugenzi agenze bamukubireko akasimu boogere omugenzi eyali minister of internal affairs yani omujasi Aronda Nyakairima yayina square miles emu 214 ngazize naye simanyi kye yasooka mukyala we abadde akuba enduulu ennaku zino nti bamutwala bamugoba ku ttaka abantu beesenza yagamba abantu beesenzeza ku ttaka abantu bagamba naye wano mwafunamu mutya so it is kyovula kati mmwe abatunulira judgment zino kati ezivaayo tutekeko lenze endala nti bano abayisa judgment zino bo bakolerani. Of course kati obuzibu wa judgment nti ekisokera ddala okuva constitution bwetekwa mu nkola era ebintu bingi nnyo bye baateeka mu mateeka ebitaakola naye kati landlord afunye bwino amusobozesa okugamba nti kanaali wano wajjawo myaka ki nti najjawo 2,000 oli wa kibanja nti nga samanya saafuna nanka notification nti sebo sikurecognizing and the court is on his side and the law is on his side and that is the catastrophe. Yes. And you see what is going to happen. Nedda John, you see, does the judgment work backwards? That's the law. That's the position. This was an interpretation. Yes. Gondi njagala okitegeere kati ekigenda okubaawo ye mukulu president w'eggwanga lino okujja ogamba nti mmwe temukwata ku bantu bange mwe balandi road yefuule protector w'abatenanti aga nti nsenga sibaawo mugenda babatwala kakudde muliwo ku lwange bampulirira Gasimbagane ne bannamawulire bano ku radio Simba Peter Kibazo John Kakande Haruna Kanabi ne Charles Rwomushana ne Mwanga Kivumbi. One other story jiwa misinze Kanabi yabadde very mini ne nagisanze ngeri interesting mu district emu mu Western Uganda. I don't remember the district's name. Baba sanze nga bayina amalwaliro ghost hospital, ghost health centers. Yeah, but I think ghost health centers. Ngazina ba staff. One of them had actually in excess of the staff expected at a health center, over 3, over 2. Nga baina nsanvu mu munana. Nsanvu mu munana staff. Kakati nga baba deployinze. Agempewa gataliyo eddwaliro eritaliyo nenge eddwaliro eyo liina dokita bamusasula liina alikulira lifuna ssente okuva mu gavumenti nga buli kimu likifuna kakati ate aba state house abagenza okubuuliriza ne bagamba ba district bano ba staff mubajjeeko, we don't want to cause furore. Tebakutte bakwate kubakwata ne babaga nti tetwagala kukozinga kavuyo bano mubajjeeko. That means then they were there. No, they were not. Yes, it means they are there. No, anti okwata bano ababateekako. Ne
John, just this country waliwo lwe bagamba amasomero gaali gampewo nga tulina n'essomero ku post office awo lye baali baregisteringa nga liri ku post office wano e Kampala nga ya address lyali House and corruption ne wiiki era abadde balambula amasomero nibagamba nga waliwo agamu ng'abaana tebaliiyo n'amasomero agamu era nga tegalaga amasomero nga tegaliiyo n'abaana tebaliimu agamu ng'abaana be bagamba nga tebaliimu oba ekyo kale n'obutabeererawo ddala nakwata minisita ng'ayina essomero Oromo senior secondary school nga mpewo naye waliwo ekyapa atalisti yateekawo ekyapa naye nga abaana mugoberere bagenda okusanga nga there was nothing kati anaye RDC afa yali mu deal but Charles mwababadde mweno sakasa I want to understand mbeera ntya ne health center namba nefuna sente baziteeka because bano bamuwanga abatuula ku finance sijui budget committee ba formalizing a system nnyo nti sente bwe ziva mu finance ez'omusaala tezirina we zeekoona zigenda butereevu ku akaunti ya gundi bwe zijja ez'okukola emirimu to the extent that ne local government eri entungamu spendingira ku Bank of Uganda ku center through the IFMS negira kakati unazispendinga atya Johnny Nongoba ndi ku side ya John kuba mbadde nkutunuulira tugenda kusigala mu shona Rwomushana neŋŋamba kuwagira goba aho kuwagira goba yeye nnyini musomesa ati mayina okukimanya ndi waliwo abasomesa nga bazigalwa ne Kampala naye nga bamuregisteringa ng'asomesa ogambye Oromo senior secondary system ezo zonna zikola naye nga abateekamu information be bantu biringa byapa bibyogera oyinza okuba ng'osaba olina ekyapa kyo ng'era nakisoma mawulire victim ng'agamba abantu nti bw'oba olina ekyapa at least every 3 months genda mu land office ochekinga ngati ensinga enera kati repeatedly ogenda kuchekinga kubanga oyinza okubanga olina ekyapa ng'ate bayissuinga special title nga kitegeeza nti yeyiyo eri fake yali cancelled onfuna naye ntaye ku vision olwoyo omunajja n'agamba nti tuli yalina eka naga nti ku eka yange kuliko ebyapa 3 nti ye jakitya ye n'ekyapa ne bagenda bagezigezi ne bakuleetingamu title 2 approach 2 nga itali aweya obanyuma batwala mu kooti nekkiriza naye n'agenda ewa land registrar bakansolinga 2 n'agaana kanyanga kakati mbutufu yalingaga nti waddewo okwogera nnyo nti tukola digitization on digital naye naga nti sebo era nebegenda ku digital bwebanga ono omubbi yennyini gotaddemu yabifiidingamu waliwo digital yefiidinga tiyetandika nekomereza process kakati Peter nagambako wano manyi you don't normally watch olutowuliriza nnyo byenjogera nagambako wano nti one day na followinga 1 billion nengamba this 1 billion end user yafunako meka era negamba nti end user 1 billion yafunako milioni 10,000 bibiri ng'olunaana lusigadde kati story ya ghosts mu government ne mu bitongole ebyenjawulo ye biggest business mu Uganda nawe oli ku UMI nga bazze ne bagiteekako forensic audit government juzi yabadde auditing abakozi bonna ba auditor bamwe basooka mu wa CEO n'abawamu ekyemisana these auditors here forget about these auditors bwe bava eri auditor general sebo baliba abali mu bitongole ba CEO ezo ensimbi z'aba auditor ziri permanent in the safe
nti bwajjira wonna ng'ajja nga banywa caayi ng'amugaa nti owaye kwata Mwanga abadde amaliriza Charles Rwanga founder tumanya amaaso gaatereera yatereera mukati naye simulaba emikolo erubaga ennaku zino auditor yajjanga n'asooka abuuza nti sooka ombuulire wa wali ebifu awo nneme kutunula wonyine gwe wennyini sooka soka weeroope tuteese ate kati ennaku zino by external auditors kye bakola bakwata internal audit report kubanga bwe muba munda mwekaayana ne mukola kina asooka agisoma bagita management letter n'agisoma nga tannatuuka ku audit report n'amanya ebifu nga wabiyiga nnyo n'amanya ebifu ebiri n'ajja kati bw'ajja nayo tategana kukebera bino byonna yaaba yategedde dda ebinnyawo ebiri problem eri ku audit ze tusinga okubeera nazo all are financial audit 90% of your audit are financial audit ne process bauditinga processi advertisinga wakola buli kimu bebagamba ogula desk olina receipt tagenda kukebera desk gye wagula value for money tagenda ku value for money kakati that financial audit is mpewo so njaga kukomya tugenda kunasa ne tufuna receipt kunasa receipt wano abagoba enguzi edikota zaayo bakitandikira mu Ministry of Finance actually yeriyo den wetandikira abokubira nda hotel is it really den kintu kinene kyo kiri mu finance it's more than a den abokubiri abagenda ne bafunira ddala enguzi echa ba auditor mu office of the auditor general abokusatu bagamba bwe baba wa report zammwe nammwe muzikwata kuziryamu ennaku zino bw'osoma report ya auditor general obusimbi bwe boogerako butono nnyo oyinza okulowooza nti tetukyabba bukendedde era batera gende mu district nobakwata eno gye mugenze waliyo mmeka John nina be nali bano group ya external auditors gye nali nkola nayo ku training a communication nga nabo ba accusinga actually they were very blunt nti ne bwokola report nefaanana etya nti report zaffe bwe zigenda mu parliament zigataringirawo dust no one follows nti ekyokubiri nti every one of them that is looked at for benefit owapaka bwajjayo naga eno sinsava najjayo eno nti kati bonna saiko yonna egamba ginne waayo nti mwe ekisookera ddala report ya auditor general bw'otunira eya financial ye yaggwa neeri oyinza okulowooza nti same template bakyusizaamu katono figures ekyokubiri bakola disservice kubanga tebajjaayo nti kawo kibazo yakola kino na kino bagamba office kati akasemba omubbi n'agenda nga alina office ya Kabwejumbira president the biggest nanyinimu president the biggest problem undermining the fight against corruption are presidential directives. Buli big scandal involving billions of money tasted in a due process. Naye bwe yabadde ayogera kuga nti yakozesa ekigambo nti akasajja kana akachina kaali tekamanye byawano naye bakalyako sente oba kafatala era yabagambye tayagala mulye ku bantu be sente naye abantu bamanyi naye yakizemu ng'ayogera yakyusiza n'ava ne mu luzungu n'akola ki naye engeri gye yadde ayogera ku bantu aba kuba kati obwo bulinga bubbi it was so casual ate sebo bukuusa omukyala Irene Mulyagonja justice nga igigi ya ready for aginga abasajja banagamba nti bano bampewo bano bemuleese fertilizer company tororo tebaliyo naye olw'okuba eyali
abatadde ku kibegabega abakongoze wa munju president nagula olutalo okumulyagonja n'ateekawo ofiisi ya Nakalema. That's how it happened. The biggest scandal Peter Temagalo jigako egenda okwembarasinga gavumenti ya Museveni eri ku Karuma. Yes. Karuma yabadde. Yali eteekwa kutandika ddi okola generation. Emyaka ng'ebiri. Genda generatinga. Yes. Genda otuuka eno. Bagamba coming on grid. We are testing. It's coming on grid. Amazzi gaagaana okutuuka eno. Wangi? Can't find out. Ani yagigaba? The biggest was sorted out. No. The biggest scandal going on in this country is in Isimba. Yes. Ani yagaba tenda. Ezo zaali 3. Isimba, Ayago, Karuma. Gendo sangeri wekola. Zonna baazigabira mu State House. Simanyi. No. It's the record. Where utawa? Nze ndi mfumu jabu Yerusalemu. Genda amawulire. Kati mwaga ono bamukutte yagenze wanerubowa. Eyo rubowa bagigabirawo. Omukulu yaleeta pene. Njagala babulira. Bwe yagala kati ngoyagala okukwata ngono wa moneta. Gende Karuma. And you know why Karuma is very hurtful? You're wiping out all our revenues that try to fund oil. All to send zona ze twafuna mu talo nebichi zona bazi wiping out tuzimbe Karuma. Bazimbe Karuma. Gendo tukoyo tubulire kiri e Karuma. Charles, omanyi mbadde nkyali wali naye kati mpeddemu amaanyi kubanga health centers bwe zibanga ziringa 728 zibalyako miskini tubaleke balye kati ono balya ddamu namba. So there was $1.2 billion. Ye Karuma. There was a syndicate. You report police crime bakwatidde omusango. Kati police yino kuba ne record ate ne bakutala magistrates court naye walina okubeerawo record mu file. Kati omulamuzi bwagamba nti omusango gukusinze myaka 2 oba 1.5 million shillings fine bw'oba tozisasudde luzire yino okuba ne record. Now kati wano ng'osanga police eyina court eyina but there is no record into wasasula. Atene luzira tuliyo. Luzira tuliyo. Na ye basi wajirinya there is a record wano nto ogenze luzira. But ogende luzira because we audited all this. Nga sente bazirira ku magistrates courts. Na yenga system yo area and it was a lot of money. So wali lutalo of course that time the Chief Justice was Benjamin Odoki na yakiriza finally he supported kuba Lumboko nga toyina ogendo okukwata ngo yino okukwata magistrates bonna and the decision nebeera on kat sente zona zigende mu URA straight. Since kibaza yogera yewunya kati ongereko nkano sebo oyinza ogana nokola audit ku basibe bonna bali mu makomero ga Uganda kijja kujja kusanga nga abantu abamu abali convicted nabaweza makomera agenda kusavinga myaka 5 nga yasavinga emyezi 3. So kati ekirala now where you have eriyangami sebe yentunga mu nkadde kakatendo wiki tubadde neyema nafa ndibi bya bulijjo. Now kati another issue ndozo live syndicate out gereso mu musamani aganti machigwe wewu olaba nti abakiriziganya ne kakande comment je yakozeeko nga babanji. So kato muna bagambye njabbago ba mu studio. So mukulu twazo ndozo olaba ozimbira syndicates nga ziri mu police ziri mu abalamuzi ate ziri mu ne prisoners. Now endala ya swipko ngojijukira ya mkwano gwange rukai yakuluma yakuluma eyo. No, it's a very interesting case. Olya mukulu Museveni abawadde contract kozi yajibawa nti bwe munanyamba wanga kyagambye nti contract izo nezifuna obuvu akata awo sina kuwana problem nakyo neteeka dambe lyaki PPDA and that time PPDA ilita itena kuja there was bali bajita central purchasing
bali bagiyita central purchase whatever yes kakati yenga agamba bona tuyamba moloka gye tugula miliyoni n'otugamba nti moloka gye twali tugenda okugula miliyoni 10 ya miliyoni 7 oba tuyambye ne tusavinga 30 million awo tukuwako 3% kuki ku 100 oba ku saving. That was endagaano omukulu gye ateeka kooti gye yabagamba gye bakakanya, and that was a contract. Katobo kye bakola baleeta biiru on the entire purchase of 100 million and it was on all government procurements for 3 years. Mwe muli damu, mwe muli enguudo, mwe muli anything government bought, provided you procured as government. As government, yasaba 3%, and you can close your eyes on the government byegula. Naye the contract was clear. Ebya defense classified was exempted. Naye nabe yabisaba. So all tanks, all kibyona byone byawulwa. Oli afuna ki? Afuna commission. Atenge gamba abonno baganda. Bulira sebo kati nganga mukulu. Laba yo naga kakata our first task now katumanya atubba meka. That was now our first task. Let's have auditors from abroad because ebintu bigenze wabweru. Sente zabatunyazeeko baguzemu ebintu wabweru. We need to have a reputable auditor. Naga no, our auditor general will handle our Muwanga. So now kati sigade kubanja Muwanga, when are you going to do an audit? Naga, you see Rwomushana, the constitution is very clear. For a special, I audit for parliament. For a special audit, I need a letter from the president, and I think even the RDC. I need a letter from the president. Kakati geno date the barua, and I started the audit. Nerero, you can't get. So, Muwanga, owali musajja. Yenda yo amukulu Museveni. Akuwe barua 1 paragraph. Inge gamba auditor general Muwanga. Kindly audit procurements. No, it can't happen. Kankongere na hano. COVID team je mukujja teekawo ku nkomo ya byonna yasalawo ogula emmotoka. Aye, COVID team te yasalawo ogula mmotoka yagigamba mugule emmotoka bebamugamba okay bali bagala kukola birala nabawaliza ku mmotoka bonna banegotiatinga ng'emmotoka eri ku $2.5 sesatu. Whatever it was 50%, okay. Kana agene omukulu nabagamba nti bazifunye ku $2.5. Naga nti za mwazuguzeewo tiyo companies ziri wano zikuwa ne guarantees ne service na abange bazigwa ku $5,000. Leta bakwata And he's even aware. He's even aware. You have a head of state who is even aware of the price of a pickup. Kakati waliwo pastor yamuyita ogenda ku bino inambole. Why? Kati bano abantu bano bokuŋŋaanyiza wano wespindize sente meka nazoga nzabange okundetera bano Haruna Kanabi nebo nobo omaliriza Haruna eriya abuuziza omuliriza ali very keen abuuziza kakati nze bwembeera ow'ekibanja eriyo ojja kuddayo tibwe oproving obwannannyini bw'ekibanja obuproving otya buliko certificate buliko kyapa buliko kubanga obwa title nannyini ttaka ajja ne title naga nti title yange yiino kakande eyagula ekibanja mu 89 oyina ki naye sooka omalirize ba ghost ku ghost naki muki kyasembyeyo mmadde mwogera ku auditor general yakola waliwo auditor gye bakola eziri special yali ku COVID eri agambye Muwanga nti Muwanga gy'oyogerako is the usual bagiyita compliance audit. Auditing a procedure ne byewakozeseza naki ezo special audit kati ono zaayogerako eziri forensic eziri ki zibeera ordered nti eno gye twagala n'omusajja ne yeekubira enduulu auditor agambye naye basebo nze nkoze audit ku lwa gavumenti siyingirangako mu ofiisi ya ED enna owaye mugambe Titus lekeraho oyinza okuba oli odi mugambe kana akuwulira kakafa kali mu Qur'ani
ku lunaku lwaki lw'enkomerero Katonda agenda kusiba omumwa buli kiyungo kyeyogere amagulu gogere naye amatu gogere bakyabalinda kuba ffe buli tetubulina musiba mimwa naye ebiri mirundi ebiri so Titus bagambye nti bwerinda luli waliwo okuba nga Titus bamutuma tigenda ku UMI naye nga tamanya ani ono lwaki amugambye ye abagenda okole bino na bino sibwe kijira adeployinga bano amanya wasava knows they are called wet or dry ne mukuru Museveni amanyi minister Titus bayizo kuba baba deployinga mu dry patches question eri Titus bo bamutuma asobola okukomyawo kati ekyo nakyo naye wabanga mwambazi wa sapuli abyerabire ekyo kimu naye Titus ayinza okuba nga aiza ye Titus ani lekeraho oba mukatuli kinyo naga nti gundi oyo musindike w'abagundi oba musiraamu nnyo asaala nnyo oyo musajja bwe tajja kusobola kwogera naye eyo tomutumayo ekyo nakyo Titus ayinza okuba ali mu muteeko naye mbadde nkugamba nti Auditor General oba kanagalinga kibazo omanya nange mwangu tamanyisi gwetambula oyo bwatyo tomunsindikiranga kati Titus bambi ayinza okuba ali mu muteeko naye gwakyali mu byakoozo manyinsi gwetambula nga tukitadde ku mbale nkugamba nti Auditor General yakola report eraga ensaasanya ya ssente za COVID bwe yali amaliriza eno n'ateekayo akantu nti tewali kintu kyonna kinaasimbulwa mu ripooti eno nekigenda awantu wonna nga olukusa tebalusabye kuva mu ofiisi yange so kitegeeza nti ebyo gwe okubimanya kizibu n'akwata ripooti eyo n'agitwala ewa mukyala Anite sipiika Anite among triple A n'agimukwasa n'abamawulire ne bafuba bafune libaga nti kano kaffe kye ningenda mu library eya parliament nimbaga abanaye mbadde namye nti parliament nanga nti olwo olukusa oyina ddufuna wa sipiika okutunulako kuki ku ripooti eno sipiika n'ateekawo akakiiko k'abasajja 3 bagoberera ensonga ezo ffe tuganda hatta laana n'okutuusa olwaleero tebamanyanga ako njagala nga kwata hatta laha okutuusa n'olwaleero mpola tebakolanga ki ojja kujja osome bwe tutuula ku madalasa amu tugandi tuli baki osanga Rwomushana ku dalasa awo mwenna tubakwata eyo neekola ki neetunulaawo Auditor General mu COVID oyo yennyini bakwata ssente oba ziwera biliyoni nga 4 oba meka ne baga nti bazimbye etterekero ly'omusaayi essoloti eriyitirivu gali kwoleka kiwulira era n'akiteekamu alipoota ye eyali eraga ku ssente za COVID nti eyo gundi etterekero essente baazifuna era ne bazisaasaanya bulungi nnyo nze kennyini n'ensituka ssebo nengene kuwenza okugambi bino babibuulira ng'ositukanga wa mawulire nga auditor CIA wano ndiwo ngani eno program bagiyita Gasimbagane n'ogenda Soroti mu baasi watambula na baasi nentuuka ku tterekero njagala nkulage ku bifaananyi mbuuza abalizimba nti ate munaye essente nazo zaafuuka zaakugoba ganyana n'abakulu babadde wano nga batunulira ebintu n'okutuusa olwaleero ekkolero Auditor General yagamba essente baazisaasaanya bulungi etterekero ly'omusayi naye kati gwe ripooti y'Auditor General wagijjawa waliwo gye yasooka okukola eyo gy'ogambye kakande gyagaye nti ebeera n'ebigambo ebirungi kati ffe abamu bino bw'oŋŋamba nti the money was spent well twawa ministry ya esooka gye bayita management letter ne mu responding bakweyo wansi ng'agenda nnyonnyola buli omu nga bwe baamutemera vooti ye ono Rwomushana ze baamuwa agende e Rwenshama azimbe egundi y'omusaayi yazikozesa bulungi
kati nze kyekiri oli kyagambye naye wano ne supporting documents yaga nti zaaliwo bazikozesa bulungi kati nze ngenda behind Rwomushana yakozesa atya ssente gwe kati ovudde ku compliance ogenze ku value for money. Yes, kati ekyo ssebo kifaanana n'ebyo ebyentungamu byokola ki era Musamali angambye nti va ku ntungamu neeno waabwe naye kyewuunyisa omukulu gy'azaalibwa gy'ava gy'alina amaka ge emabegakaawo MP w'ekitundu ekyo MP w'ekitundu ekyo omukulu yazaalibwa alina amaka ga mukyala we naye kenyini agamba nti maka era agendayo n'abeerayo naye kirifaananyi kyentungamu emu ku constituency zaawo mu ntungamu bakuliza n'obufu yamala emyaka 10 nga first lady MP waawo ekyo kyo kimanyi era entungamu eyo awo side z'entungamu awo waliwo ne kampuni endala ekola obuwunga bw'amatooke eyeridde biliyoni z'essente mpuliriza Gasimbagane ne bannamawulire kana bisookoddemu omuwuliriza wange kibanja holder katumagala kumuyita land title holder oli gyabadde ize kibanja holder kanabi oli oba kubuuza ow'ekibanja kati Rwomushana ng'alina ekibanja yakigula mu 83 oba yakigula mu 7 oba baakimuwa aleeta kikummeeza ekikakasa nti kutaka 12 years bw'abeera absenti Rwomushana yagenda olina ki ekiraga nti olina ekibanja etteeka ligamba litya they were supposed to give them document baali balina obbawa certificate okugenda ewa landlord n'ageyo consent gye boogerako ekakasa kubanga ab'ebibanja ab'ebibanja abaasooka mu I think etteeka lya 1918 the Kibanja n'Envujjo Act certificate 28 mbadde ntoddemu 10 but before certificate of occupancy Busulwa n'Envujjo Act 28 yali ekugamba nti bw'olwebeeranga ku kibanja kya XYZ buli mwaka olina okuwa obusuulu n'envujjo era nga babulisiitinga nze jjukira nabyo byali bya buyaaye until Idi Amin bajjajjamu abaali az'amaanyi abalala abaali bagundi b'ekiseera until Idi Amin bwe yajja n'ajjawo n'asuspendinga amateeka ago n'agajjawo abantu mu Buganda baasigaza risiiti z'obusuulu n'envujjo naye after that bwe baateekawo etteeka ne bagamba nti obusuulu bwa 1,000 ng'ojjanga ku kibanja kubanze yali abaalimanga ku ttaka lya jjajjange nga bamuleetera amayuuni ga bwayise ng'aga bwayise gaba ga nannyini ttaka ye yabanga envujjo nga amayuuni ga bwayise ga nannyini ttaka kalitunsi emivule nga gya nannyini ttaka naye bino ebirala byo bisigala kati nga balina relationship bano abajja relationship ne bagamba nti bagikutte mu bulago tugenda kuwa certificate kati certificate zaatuuka mukulu kibazo oteeka okumanya perspective yaliwo nse bwe babagambye factory gye mwogerako teri ntungamu ey'amatooke eri Bushenyi eri Nyaruzinga Bushenyi historical perspective when nti abantu baafuna ettaka baafuna mayiro original owners bwe baafuna ettaka eri bafunye masiko amayiro emu tiyalinanga value nga tekuli bantu n'olwekyo balandiroodi bennyini baasikiriza abantu okujja basenge ku ttaka lyabwe balime bafune obusuulu bafune envujjo bw'obanga olima amatooke nga amatooke agamu ogatwala ewa nannyini ttaka oba olima binyeebwa ensawo ezimu ng'ozitwala ozimutwalira yali a way of making an income kati ensi bwe zeekyuka mirembe gya Boshe n'Amini kati n'ababibanja nabo ne bewagula bagamba nti kati tuli land to the tillers kati fe bannannyini ttaka nga landlord takyalina ki kyafunamu naga nange kati relationship wakati wa landlord ne tenant nefa
kubanga lodi landlord yali yegunya tenant ne tenant nga yeguya landlord naye kati ne bacreating a stalemate. Yes, relationship eyo yafa kati n'omugamba nti kuki also support by the way nti ow'ekibanja akuweeyo nusu 10. By the way bobanga oli according to the law statutory instrument bobanga oli bobanga oli wa kibanja mu municipality, I think even in city, mitwalo 5 omwaka. That's what, and it doesn't define the size of kibanja. It doesn't define. Kakati landlord ya feeling anti. Ngalwachi sikutundiramu. Chiwazo, can I explain this? Because at least I was in that committee. Land. You know, ekigendererwa one twali tukola tena system. Take our mairo, freehold, lease, customary, kati ne tukolawo n'endala. Nenjagala mwangu. Yes. Now, this one of a bona fide land occupant, in a definition, 12 years before the coming into force of the Constitution. That is 12 years before 1995. Kati ekigendererwa kyali kya kujjawo bali abaali balina title. That was the objective. Gwalina title naye nga toli ku ttaka. Bagikujjako batya, but nesanga under 64 gye twali tumaze okuyisa under the reconsideration stage nga you cannot deprive someone of the right property. No, that you have a right property. Yes. So therefore title is a right property. So how are you now going to relate? Kat therefore mulekere title ng'ekipapula. So in essence ono yawone ettaka naye ate nga talina ngeri gy'amuwa title. And that became the complication. So bw'obanga oli bona fide land occupant ku ttaka, title yo is your body. Toyinza kubeera absent. On title yo is your body. Yes, katono bw'akutta oba n'asala amagezi n'akujjako n'agira then lubeera mpuliriza Gasimbagane bannamawulire nkomawo ne FDC kati. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba pira kibazo mu studios ogikwanjirira John Kakande Haruna Kanabi Charles Rwomushana ne Muwanga Kivumbi nammwe mwenna abatuwuliriza wonna wosinziira otuwuliriza aweereza message naga nti ekisinga obwangu genda ku Twitter noonya kibazo Peter weereza message yo at kibazo Peter Isaac ba message njirabye engineer Ezekiel message njirabye Ndawula Kiza Jocelyn Bashiri ebimu abakulu babizemu Setuba Felix aganti we need a more exploratory way of sorting out the land issues. Mwabali mu studio mwenna mwina interests ezenjawulo, therefore you cannot represent a neutral stand. Elvis Mwanje nawe message njirabye naye njagala kutambula. Charles FDC eri munnabe. Nabo mmanyi? No. Nabe kika kyakiwuka bwe kigwa mu kiswa kifuluka. Kinayi kisinziira ku type of ekiswa. Sebo teriyo kiswa kiwona nabe. Nabe bwagenda tali ankuyege akimanna mu nswa. Kati mukulu Museveni. So two things. Does FDC can is that even a possibility? Can FDC survive this storm? That is one. Haven't we been here before? Omanyi mu luzungu tulina kyetu bakyeyazika mu Lufalansa bakiyita deja vu. Been there, seen that, had it before. Bw'ozibirira bw'otyo ogenda okugira naye mu firimu nagira we baamalira nga bakutuseemu bibiri ate n'ebibiri ebyakutukamu ng'abamu bali ku 7th floor abamu bali ku 3rd floor nga bonna tebalina bantu oba abalala bagenze ne Mawu abalala bagenze ne by the way Lukwago baamulondako okubeera president wa DP nabadde nkeberakebera naye ndaba splinter group y'abamukaako gega nti tulonze Lukwago okubeera interim president. Eyo teyali buloko yali eri DP yagaana okugenda. Was that Mbale or thereabouts? But ndoza eneyo ye Katomi. But again TJ kati
mwono ye Nasakas ko anko mkakasa akubabula ati yatumiza muwogo omulala bwoki ali eri afuuyira nte mulere. Yes, mukulu Museveni waba to define bwaba atunulira mulabe ayagala okumujja mu buyinza muwanga kibumbi wakozi takutunulira nga civil. One oli mulabe, ekyokubiri oli armed. Nibo banga toli armed kati mugwa atunulira potential y'okubeera armed. Kakati waliwo byayina okukujjako. One yekyagamba kyayina okuba nakyo pillars ayina maje, intelligence, political cohesion maximum political cohesion possible, and the foreign policy. The pillars yakatuwenya kuba yekera. Kakati pile nkuru nnyo is maximum political cohesion possible. Ye kululwe eggwanga lirina okuba naye lyonna oba lirye oba kiririyo oba tekiririyo, but lirina okulabika nga liri naye. In other words, niwabanga talina ggwanga, at least eggwanga terimuwakanya. As a gwanga, there should not be a national voice ngemuwakanya as a national voice. Now, so these are the threats. The first threat is organization. Tewaina kubao dissent abamuwakanya nga bali organized. FDC, Forum for Democratic Change, yari ina that idea. Forget about the individuals now, but concept nga bagizimba bali bayina that idea to form an organization. Obe ina manyi oba tenyina manyi, but there is an organization ngezimba structures or many systems kati ngeyo yino kujikuba not kukuba individuals but you must destroy the organization. Now eyokubiri webazimbira FDC waliwo consensus eyajja atenge mujjawo. The first consensus was Northern Uganda. The entire Northern Uganda generally yali in agreement kumujjawo. But nga Northern Uganda okumujjawo ngekiriza fenga Northern Uganda we want, but we need to ally with another factor. Kati tebafaayo anyaze bwobanga ovudde wa Buganda wise mogerere oba ovudde mu Western Uganda kabe kiza besije oba ovudde wa as long as ono gwe mukanyizaako mwabalala fenga Northern Uganda be sure tugenda kuba wachi support. And the same was true with Eastern Uganda, mainly Teso. Now kakati that time crisis yali between Buganda and Western Uganda. So the other two consensus zakanya ku Western Uganda and chiza besije nga sobolo picking a north east mainly Teso ne that area of West Nile na batamanyi nga tabasobola nga tebetaga na kubuza whether he was a Kano, whether he served in the army ewe nga bakoze ekibo they are looking at getting support from Western Uganda. So the first organization eyaletawo possible threat to Museveni's base area of Western Uganda was FDC. Even at organizational level. Actually, at a level of Mugisha Muntu, Ngoina Habat Muntu, you remember Habat Muntu? His brother who was a member of parliament, Ngaina Bant Urkutana, Aina Brigadier Kamwesiga, Ngabalwa Anisa Karazarwe. Because the Karazarwe was the center of the National Resistance Army occupation at Nakba. Ngolaba ntunga is now getting united ngo ino kujikuba chi military na ese ngekoze echi ngeremeddeko obongo ina barunumi. You remember the runumi barunumi nga bakoza uprising mu Kabale area o ina ba Jack Sabiti ba rising up o ina Kiza Besije was no simple fellow in the Rukunjiri dynamics o ina Garuga not simple fellow in the Kanungu area kakati nga there was a threat of rupturing by the way even change the greater change nga oyino kwegayira kati nga Museveni had now to depend on Kayindo Tafire, not the other way around. Kayina Nyamba and the nga nebushanya yino kujitema mamu to fight Kayindo Tafire nga Kasese Ganye the entire Rwenzori area is in rebellion. So that was FDC Buganda ne Ghana.
generally. I think Museveni was around 55%. Or 45, it was 45-55. Then that faction in Buganda and Busoga, if you remember very, very well. So this organization had to be destroyed as an organization. Now, Mwanga Chivumbi Chale said, which is very critical, that Tebachiraba in time could preparing a transition. Because you see, I will give an example, Kunjiri municipality. There is no way Museveni would defeat the opposition in Rukunjiri municipality. No way. Actually, Rukunjiri, for the first time, Chizabesiji, opposition, Yasuka 50% mark. Challenges so now is because it's zero. But as of now, they lost it. They lost Rujumbara, they lost the municipality. Because you have not prepared transition from Kajinda, from, there will be a time. Butambara egana Mwanga Chivumbi, we need a transfer. Webanga erikozi egenda ko Mukono West. For cause yes, twena tuliba mu. That time comes when they are looking at other considerations. Nazo kuzitunulira performance of the individuals chije. Kakati njogera no mugenzi Dr. Paul Semogere ndatude wano mu studio mugamba ne doctor. Mukuru the Secretary General Gasimbagane Ruchamuzi Damiano Mukunu Damiano Rubega ne Ruchamuzi, and it was parliamentary, I think 2001. Gutula banti Ruchamuzi agenda kusinga Damiano simugirire nachuka nantunulira bwati mu maaso and doctor yakutunulira nga nomanya nti akusese tudde nambuuza nti naigwe kibazo bwobeera gwe ne bakuwa Ruchamuzi ne Damiano wandironzani n'amazima nti ku minzaani wandironze Damiano nambuuza nti gwe lwaki olowooza nti abantu abalala si bategeevu nga ggwe naye the reality mu katale kaali nti obutegeevu bwono neki nti time etuuse abantu ba moving over bagendewa ewa Ruchamuzi kazanyirizi and it delivered. Now kakati I've been in some of these things practically when I live in northern Uganda as resident district commissioner. Of course, while you're talo, nga mu bankuma, my escorts, nga nyinamwe mamba. Wano mujira wabi once in a while nga zikule mbide mukuru Museveni. Kati nzina linji ina nga botunula mumira nga eri mamba zile mwene zijiriko. Now that transition from a mamba to sitting on a border is not easy. Now, have you prepared your leaders? One elective system of Uganda, they can remain relevant pillars after. So, Katineru Kwago Yogerako, who is Wawaling a road mayor? Where? Na solo Sigaranga pillar, what you call a cause, Ngatari road mayor. So, Bomugamba, we Simbo Kuba president Agambwanga Girondeka. Kangene kuba mayor because waliwe muluka waliwe msala. Kakati the only available person no sango inapoa. Who lost even a constituency. Katomugamba agenda. Ngende what is the alternative? Unayaja kugamba katugo mukazi wo torata yinomurimo. Now you now become petty. It now becomes basic survival. Chemba dembuza Mwanga Chivumbi insane ngazubuze. You get katawo batu say Sizoni insane ni ja. Nanga nyino kuba ogo ino kubera n'ekitala ne now so they become vulnerable. You can't rely on them. So where are the Rwomushana, just a point if you say time yatuuka omukulu Robert Taliko Mugenzi yali Secretary General wa DP oluvannyuma President Museveni n'amuwa Electoral Commission mu kaseera ako nsinkana omugenzi Henry Kayondo nga kyaliwo lawyer wa Kanabi ngane mwakkiriza mu kya Taliko Secretary General ogenda okubeera memba naye kekibiina nanga mwana wange ebintu bimu obuntu omusajja ali awo temusasula musaala ensimbi zamugwako is struggling akugambye nasibanga naye ku Winton Road omulimu okugenda kumuwa entambula ya bwerere mafuta ga bwerere ebyokulya kyajja kujayo kyalia ojja kujayo money for the coffin kane mbaji ali yagenda yagendayo gwosinzira wano mugamba togenda ndikozi weri naye sibanjala
Nenga nyo mtatu twalina okumuleka n'agenda kubanga yali ali ku kisenge. Mamanyi kakanda awo wagenze wali emotional. Era saagala nnyo okugendawo. Kibazo buli n'ebintu buli omu asobola obitunuulira kuba kakande can take that personal line naye bw'ogitunuulira ebeera n'ensonga zaayo. Rwomushana atunuulidde dynamics za forces internally. Naye mukulu Businje Kabomba Dr. Wemakerere wano yawandiise article erimu Observer egiyise The Case for Federalism. Naye ng'addayo emabega ajja atulaga Uganda n'engeri gye baagikolamu nti abakiga balina enkola yaabwe. Abaganda balina sisimu naye wena ne babaleeta mu ndagaano ezo ezaakolebwa lwa mpaka ne babakola ki? Ne babateeka wamu. Kati olw'okuba consensus teyaliiwo tusigala buli kaseera wano nga badde nti naye gwe ng'ogundi bano balidde kino okusinga kyasimbuse nnyo ku bigambo bya Kyagulanyi byadde ayogera. Naye mbadde ntunuulira ensonga zino mukulu kibazo weekend yonna FDC. Era oleese ekigambo kiyise ki? Devaki? Deja vu. Nti si bipya. Ne neebuuza nti gundi eno y'ebibiina by'obufuzi ze tuyita political parties. Ffe ng'Abafirika twazitegeera. Kuba ngenza okubalamu nga mu Afirika bw'onoonya ebibiina ebyaliwo nga mu myaka gy'okulwanirira oba n'okufuna obwetwaze muwanga ajja kunnyambako. Ndowooza bingi bigenze biseeseetuka. Bw'otunula wano mu East Africa wokka kano e Kenya ndowooza kati olwotandooda erina omubaka omu ne Kadu nayo tokyagiwulira yasasika. Bw'ogenda e Tanzania babadde bakyastruggling at least CCM egezezzaako kola bw'ojja osembera ne CCM ne ANC. Kati bw'ojja and those are state parties by every definition. African National Congress. Naye era nayo ANC erimu group bingi. Erimu waka the Kosatu erimu umbrella yes. Naye kiri kye ngambye nti nazo bw'ozidefininga CCM okujawula okugidisentanglinga from the Tanzanian state. Tena passing a litmus test. Kujijja mu buyinza nesigalawo n'ekyama kya mapinduzi naye tenabeera konti baagijje mu buyinza nesigalawo. At least ANC ekyusiza abakulembeze ne CCM ekyusiza anti ngamba bweyakutegeera nti nayo eyinza okubehavinga like any other African group. Ogenda Zanzibar mu myaka mitono egiyise waliwo embeera CCM eregenya okuluzinga power mu Zanzibar by deploying tanks. They even use gunships on civilians. Destroying. Sebo ugenze wala. Destroying. Yavuganya Magufuli. Bamuyitani? Tindu Lisu. Tindu Lisu. Aina amasasi mu mubiri 17. 17 bullets in his body. Era Tindu Lisu Magufuli bwe yafa. Nanga nti ye agenda ku celebrating okufa kwa Magufuli. So can I to make for you the political party teri military militia teriwo ekyo kimu naye neetabadde militia kati tukomewe Uganda. DP yemu ku kibiina ndowooza wandi badogani kibadde ne history ebyafaayo yoyinza okulaga nga kizze biki we tutuuse kati nakyo onoonya we bali nayo nga tokola ki at least for them baafuna amagezi ne badduka nga baddukirawo omulabe gotasobola kwekuba isira like virus wakanti wamanyi kyakukola naye okudduka okwo n'abalala baabano bamuwanga ne bagenda wa ne bawaŋŋanguka oba beewogoma ne babeere toyogera nga kigambo kyakwewogoma ekyo bw'otunula kyaleetera sajja ly'abeene ebizibu bw'otunula UPC naye olwaleero noga nti eri ku 7th floor ne 3rd floor
kati FDC nali ndowooza nti balina marriage UPC nene naye ennaku zino tudongo yakuba UPC bubi nnyo. Ne president wa UPC n'agamba naye agenda kwesimbawo ku bwa president. But who told you that is the part of the design? Bw'ofuna Jimmy Akena ne yeesimbawo erango, n'ofuna Mao ne yeesimbawo Echoli, n'ofuna Nandala ne yeesimbawo Ebugisu. Biringa emu oya Mao gwogimanyi? MOU. Banne bamugamba girete ku meeza yagamba ye yagiina kati tewamanya ne COVID report. Kati mbale kugamba nti bw'otunuulira virus eyo ejjanga erya abakadde wekiyiga ti FDC mwana kubanga wajjuzi era naye ogenza okulaba nga ki akawuka kamukoze eki kamulidde. Ekibuuzo kiri nti fefe ng'Abafirika bannayuganda bino ebintu twabiyingiramu ebimu nga tubitegeera nti omuntu nga Mwanga bw'agambye nti ekinzizaayo mu constituency ensonga n'azikuwa n'ozikuwa isekozi. Njagala kulaba nga endowooza yange mu Uganda nfuna wali Ntamale yagiyitanga conversion box nga nze nsalawo nti Kaluma nja kumuwa kibazo ebyemizikiti nja kubiwa Haruna alabirire eyo yonna Kakande nja kumuwa abatamiivu. Kati ebintu ebyo byonna esi Kakande yentuufu bogenda okubitunuulira nti biddayo bw'otunula entalo eziri mu FDC. Ekibuuzo ekisinga okuntawanya koozi yaabwe bakyagimanyi oba nedda? Kiki ekyo kye tutategeera nti ebibiina by'obufuzi is not a business wabula tunoonya kugenda mu conversion box tukole ki? Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire tusobole okutereeza ensi. Omusajja gwe bayita Kinua Achebe bw'aba anyumya emboozi ye ku Okonko bw'akomawo ng'akyewulira amaanyi, akyewulira essajja, omuzungu bwe yajja okubalumba abawa amateeka ku ttaka, Okonko n'akwata ekitala naga nti kano akasajja tekajja tumanyiira, n'ajja n'amulumba n'ekitala n'amutemako omutwe. Bw'amutemako omutwe Umofiya gye yali amanyi eri mabega we egenda mugoberera balumba omuzungu n'abazungu abalala babatwala enkaaga. Okonko yagenda okukyuka emabega ng'abasajja bakutte ku ttama bagati kakati omusajja osse waaki. Okonko n'aga nti ensi sigibeeramu ne yeeteekamu ogwakabugu n'agenda. Kaakati tuyinza okubanga mu mbeera gye tuli tuyina b'Okonko baakutte ekitala balumbe naye n'emabega abasajja bagamba wange omusajja abadde talina kyakulya kati olumba waaki embeera ebadde bweti nze nali siina school fees ng'embeera yakyuka nga b'Okonko be bataasoma society. Gasimbagane ne bannamawulire Peter ensonga eno nagisookeddeko negamba nti ababadde mu trenches eruma nnyo erimu two aspects eziri broader eziri very very big broader tuvula kati babakuba ne mutuka n'okwebuuza nti naye eddiini yange yentuufu kati bakanabi bamukube nalikuga ebibiina bino bye bituufu. They are shaking your faith. Njakuwa mukulu Augustine just move there to Are. Did you move there to Are? Mwanga, let me give you that from someone else. You see, that is how mukulu Augustine Luzindana muku reflectinga andi oboli awo mbibina gye twalaga twali tetunatuuka tudisbandinge tuddemu tukole individual merit oba kakati baba kubye to that level of disbelief kakati net effect ekisokera ddala nofuna doubt. It's not doubt, it's reflection. No doubt kyovola ba ofunye doubt mu your faith yokiririzamu. That is the worst outcome je nandisubidde okuva mu Kanabi because Kanabi fwe kyova ushabtuga nti tajasasu siri musiramu siri no siseka ne the ultimate
bukkiriza is when you are rational. Nja kukkiriza muwanga describing nga ye bw'ategeera. Naye nze eyange is a reflection. Yes. Kiki ekitutu? Anti mbakunyize n'otuuka n'otandika okugamba omanyi n'otandika okwebuuza naye obuganda bwange nze mutuufu nze omanyi abafirika batukuba to that level etandika okuquestioninga our skill. Tuli bageze ekimala naye netukola n'enviiri netukola biki nagenda eyo mu ddwaliro ettaka nga abakazi abafrika bali eri beekolako sajale ku biki ku mabeere ku biki a lot of things go on banyenye ng'abazungu n'accent ne tuzikyusa era bano bapita olusi abamuwanga tebogera luzungu lulungi kubanga nawulira omuku abakabo bayivu ng'ekigambo ng'ejapo nawusingamu Kampala asigala Kampala ne mu luzungu bannange ono musajja waawa mu Namasaka tamanyi kigambo Kampala nawulidde MP from Bukonjo ayogera oluzungu mu America ate njagala nnyo omuwulire kakati two things ebi happening ebiri fundamental Peter mu nsi nga public sector eno gituli mu Peter gitukoleramu eno ya bulijjo esasula kitono nnyo okusinga public life oba ogenda kubeera ne contradiction yekisokera ddala nti Rwomushana bw'obeera mu politics senga obadde amaanyi go wagateeka mu private sector yandikusasudde nnyo singa gy'otadde mu public life. Nolwekyo omuntu agenda mu public life mu eye of the people aba akoze sacrifice. Mu bazungu lwaki tebakyusako bemupi baayo nnyo quite often baseneta kati omusajja ono twamusaba ave mu bino agende mu bino kyandi yakinyonyola obulungi n'asacrificinga what would have been a good life n'agenda mu public life. Kakati eri a leader bakulabanga akoze sacrifice. Wane waffe community egamba tukututte kulya n'ebirala bingi akuwa obwami akuwa kulya. Kakati eyo fundamental society is fundamental teri kati bosanga a bad leader a bad leader ajja gikozesanga weak point okumanaginga and mismanage society because side kwoli ye offering omugati omunene society. Nolwekyo temptation y'okusanga abana abaagala omugati obazze eno kubanga gwogulina nene Peter bobeera omugagga ku kyalo okitegedde gagwe mugagga w'oku kyalo tekikuwa lukusa kusaatukira mu baneiba kubanga abaavu noteeka okuba okukkiriza nti nze ekibanja kino kyange kyekyange wano wewange am rich but n'abaavu bateekeddwa okukola ki okubeerawo boga nti ogenda bagula bonna gwe bakuviire olina problem. So president exploits that. A just leader aina tu ye faith be mwagenda mu bibiina by'obufuzi mwabigenda mwaze consensus or as a tactic yali kwejjako yali tactic and survival of a regime. Temukolanga consensus nti mugende mu multi partyism. Kakati one eriwo president bene bitutawanya nti bibiina by'obufuzi which political party nga police ekugamba sebo twakuyimiriza okukola omulimu ogw'ekibiina ky'ebyobufuzi era it is okay nga tagenze na mu kooti umupolisi simanya bamuyita enanga atula wali wandega kyakasigazi naye wandika maskini obeera omuwayi ngambe enanga ayogera byabali yawandise naye wandika ebbaluwa nti gwe ekibiina ky'ebyobufuzi gwe Bobi Wine obadde otambula okuva leero toddamu komaawo ediddamu you see I don't want to answer whether you have capacity to stop me nebo oberanga mukyali at that level nti omupoliisi oba ow'amagye yeekangabiriza
n'agamba omulagire oba simulagire obanga nawe president olowooza osobola obbalagira mwanga kiriziganya naye alina doubt. No, sina doubt kakati teyakitegeera ate njagala leero nkusaba okitegeere eno question ebeereko concluded mu mind ya Museveni. It's a contestation of I don't discuss Museveni. You see, ekizibu kyolina why you are very straight. So wuliriza waliwo wa Museveni because he is dominating the ground. It is contestation of power and force. Bwakulaba ng'ogenze mu kibiina, you've gone to mobilize force. Kakati, yes, that's him. Yeah, mindset ye wokolera. Yes, and you cannot operate as a political party if the state. Kyegambye nti Zanzibar kakande tuli ku page yemu nkugamba nti in Museveni's Uganda bino multipartyism ye teriiwo. Kakati political parties is pretending nti bibiina byabufuzi bayina false pretense. They live a falsehood. Ebibiina byennyini bino bye mugamba DP, UPC, yani FDC, FDC, we live a falsehood. Nti tuli mu multi-party. Era netwagala naffe okukkiriza. Oli wali Luzindana wabadde. Naffe netwagala okukkiriza. But problem ogenze kanaabi wali. You have self-doubt. No. Katuse wa Yobu. Omanyi mu Bible tulina Yobu. Yobu aga nti nze mmanyi Katonda wange wali. How do you live falsely? Lanti mbadde ngenda kugamba. No, the problem teri ku bibiina byabufuzi. Environment mwe biri tebiriiwo. Kakati no you live a falsehood nti muli mu bibiina byabufuzi. Kati contestation on ground ngabo yogedde it is between the military wa force namwe abaga to overturn that force. Kakati mwe kibaliko mwaga ku pretending ati mwatuuka mu ggulu nga mukyali muheero. Nolwekyo you operate no political party. Simanye tula annual emyaka 5 ne mulonda ebyo ebyobufuzi. Muyina omuntu gwe bayita secretary general kumu you can't feed. Bili byogerako. Secretary general gwe mutajja kubeezaawo. Simanye ogana ate mu mwadde some authority. Ate ko genda mu bantu private sector mwamujja mirimu je. You see? And ate obusiro obukyasingayo. Even your leaders ne mbakora public. Because when you are resisting a force and you are weak, you conceal. No. Sometimes you can't conceal to some extent. Kakati contestation eriwo bibiina byobufuzi. For example, Dr. Kizza Besigye, you are the vanguard organizer party kwezi kweyimiridde. Olina okubanga gwotegedde nti kino kyendimu kino kifu tokiteekako pretense mbu kize democratic institution. Kino kyongera keera enkya tugende mu lukiiko balonde Rwomushana gwotannakolako kawunyemu ne boona omukolako kawunyemu era ebbaala nzigule ajja kumala agende ayinza okuyitako n'akyama mu bbaala alya chewing-gum oba kolo yajjanga aludde chewing-gum gwe n'otategeera ti ono omutamiivu. Kati DP bwe yagala nayo genda mu ebyo ebya contestation, it became a problem. UPC eyobote ng'obote wali founding president buli yategeza kukola mu pretense nti tukole ebyobululu ng'akugoba nabyo byakola Apollo Milton Obote buli abaawo obolinganga e Kampala ng'asinziira ekitwe ng'akuba. What we have is a fundamental belief kwe kukkiriza nti ffe abali mu kuluuyi luno tuli ku lutalo. Now formation yaffe must reflect that war and front. Betuga nti twagala democracy ono gwayagala, it is a product gye tukyalwanirira. Teriiwo kati onzikiza teriiwo but ye talina buzibu. The product is not Coca-Cola. The problem ye chupa mutadde ki Coca-Cola. So gwe echupa ewunya amafuta ono kati ayaga nti ng'echupa eno no Coca-Cola si bwe buzibu. So Kanabi, I want to convince you. Yes, no. I want to convince. Anto tomukiriza kumalayo na wabira ddala. Akugambya akkiriza is living a false. No, I've told you. So, Peter, what we want to do. Mbadde wano ku record. And study some of us. Nebe twali mu DP. We recognize the fundamental causes to unite behind
a movement. Semwogerere mu weakness ye. By the way, he understood it better. Betwa tukamusi eje mwali mwakola national caucus for democracy. Under Nabudere, yes. Is it Sebana or Nabudere? What's Nabudere or Sebana? Either of the two. So you moved as a caucus to address that immediate challenge. And we succeeded on land. I remember that. I was success or not. Bebajamu outside in the Democratic Party coalition, interpolitical party coalition. They say all together forces. Semwogerere nga sebagalaba tebategeera bulungi nagati ono Besigye avudde mu NRM. We can rally behind him. Actually, the first was Teberondo wa UPC okuviira mu Semwogerere. Kakati Besigye Semwogerere by that time nagandi no, we can't go as DP. Katuralinge behind Dr. Kizza Besigye under reform agenda. Now reform agenda erwala obulwadde bwe bumwe fuuka political party. Without addressing fundamental needs as a cause. The question that we had, febe twajja nga tuli bato twalina UID bichi we rallied behind Semwogerere nga tulina all political forces nga bavubuka by the twalina aba UPC twalina abachi ne tulwaninga behind Semwogerere ne tumuwagira. Besigye bw'avaayo, we said okay, we are with Besigye. Tetugenda kuba naawe. Era abamu gendera abalwadde bonna abalwadde obulwadde abagenze wa Museveni basigala nga mu political headquarters nga tugenze mu ntalo ezo. And they've been consistent. Basigala nga mu political headquarters fe tuli bina bya bufuzi tetugenda mu ebyo. Kumbe bakolera ono because the cause is here. Kumbe bakolera ono. Era emu ku problem gye tubadde tuwoninga NUP, and I can repeat it here without contradiction, is to operate under NUP. The first era NUP nebe yava ku people power. Negendanga political party. No funaba mukaku ne bavaako. Bamabike because wali wogenze waliwo kiri kya state ekyanya afuna yakasente. Not only determining about no MP. It is about welfare ya individual. Kakati nze temuntu te mu welfare arrangement ni mfunye disagreement namwe ku operation eya struggle. The most even when you get welfare, you don't want to cater for me. And even when you get welfare, Kakati, Peter, the most fundamental belief is Atanzania hope. By the way, Optafana Nangabalala. Museveni is making the biggest fundamental mistake in political equation here. Is orphanaging everybody activism cause. And there is an opportunity. By the way, scale Yamukanabi. Chatukoze Burunji. Mudipi kati tulimanyi bulungi nnyo nti Mau yagenda. Abasigadde abalowooza nti akyali nabo be balwadde be tulina okuvumula balulume. Mu FDC atukoze bulungi. I think Basemujju ne ba Lukwago. Ekimu kye baachivinze is to prosecute Nandala and the group publicly. Public never convicting. So, no, they are convicted by the way. They've done that. They've done that very effectively. No, you see, that is your belief. No. It's okay, they can say as a welfare. It's okay. All of you are guilty. And I admit, Saga kugenda kwetu admit on. Kati ekiriwo fundamental is whether one, two people, Kyagulanyi, as a leading today, because NUP kati kyena kyogula across the country is to pick up all the pieces as they're broken. Two, oba ina room to grow bigger into a national movement. Are destroying the nucleus. No. Are destroying has been to build no. Are destroying the nucleus to build a national movement under people power. And no combining all these forces now bamulekwa kati awo muwanga kyolimu ewaffe mu Kerezia tukiyita saakiririgo. No, tukikanti saakiririgo. Again living another not a false idea. Actually, for us, no. This discussion, I can tell you, we've started it.
andi abagitandika nammwe mujja kusibira balukwago ne Semujju basibira. That is why they are the ones who have destroyed FDC to generate that. No. I know I'm going to corrupting by this. No. You can deal with full thinker. I know why you are saying so. It will not happen. That the discussion is fundamental change, and the two people are very critical, and they will help this country. One, Chakiza Besije. Two, Chagulanyi. Is whether now we can gather all these forces as what they offered, because the people on the ground, they are solid. But Museveni agula Rwomushana na ngato zaabwe. Sigambye Rwomushana the individual. Agula nandala na chi na ngatoze. Atwala power na ngatoze. Atwala mau na ngatoze. Is that power zaagwa? I know tactically ojagenda mwacholi. Polisi yezirina. Tactically Museveni ajagenda mwacholi. Alozenti abacholi. Purely bali boyogerako bagenda mu power equation. That's what Obote did in 1980. So, what about the future?